waliwo amawulire agakagwawo ku nsonga y'abasuubuzi abagadde ebizimbe. Jjukira olwaleero lunaku lwakuna era lunaku lwakuna ng'abasuubuzi mu kibuga Kampala beekandaze ne baggala ebizimbe ebyenjawulo. Era bw'oyita mu kibuga ebizimbe ebisinga oyinza okugamba lockdown, ekyo ekizimbe kyolaba bakiyita Mapeera. Awo street eyo yonna yemu ku street ez'enjawulo ezizze ziggalwa mu kibuga Kampala. Ebizimbe babigadde, naye waliwo omuntu omu ayina wano amawulire g'ayagala okuba ng'atuwa mbu. Jjukira olunaku olw'enkya waliwo okuteesaganya wakati wa Museveni n'abasuubuzi bano abagadde ebizimbe byabwe. Poliisi, amagye ne military byonna byayiriddwa mu kibuga Kampala n'ebimotoka ebyo bimmamba nga bw'obirabaawo n'ebintu ebirala byonna. Kati gwali ku Edison TV ng'oli mu mpyanga tonaba kubanga osubscribinga, nja kukusaba kira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno, kwata kade aka notification obeere ng'ate tomissinga nsonga yonna. Kajja kuyambako okubeera nga oba wamu naffe buli mawulire ge tuteekayo ng'obeera omu ku abo abanasooka okumanya. Ono gwe nkuleetedde bamuyita Makolo Kavuma, Haji Makolo Kavuma, nga munnakibiina ekya National Unity Platform era y'omu ku basajja abeekegatta ku kibiina kino. Sisuubira nti byayogera si bituufu, simusuubira kuba nti ayogera byanjwanjwa. Y'omu ku basajja abasobola okuba nga boogera ensonga ne bwino era nga balina bwino, tasobola kwogera bigambo nga tabiinaako bukakafu. Makolo Kavuma alina amawulire gagenda okuba nga akuwa, sooka osubscribinge owulirize ensonga eno. Katutandike bwe tuti. Redison TV kwoli weebali kuba nga okyatugoberera. Oluvannyuma lw'abasuubuzi okuvaayo ne balangirira okwekalakaasa ku lunaku lwokusatu, okwatandika ku lunaku lwokusatu, Mwami Museveni yasooka n'agamba tajja kusinkana basuubuzi, naye as we speak now yapondoose nakkiriza okusinkana abasuubuzi olw'ensimbi empitirivu zaali mu kufiirwa ye ne famire ye, kuba mukimanyi bulungi emisolo gigasa Museveni na famire ye n'abo abamulya mu ngalo bebaganyulwa mu misolo egyo egituduumuulwa n'ebirala. N'olwekyo oluvannyuma lw'okulaba kye bafiirwa nga kinene, bamaze ne bakisalawo okusinkana abantu babeeko ensonga ze boogera eri abasuubuzi n'okukkaanya. One, njagala kwogera kusooka kutegeeza abantu Ifris. Bannaffe abamu baatugambye nti Ifris si musolo, ekyo kya bulimba. Oyo propagandist ali mu kulukibwa abakulu abali mu gavumenti. Ifris musolo olw'ensonga. Ifris bagamba nti bwe baleeta ekyuma ekyo mu dduuka lyo oba ogenda kusololeza gavumenti VAT, gwe wasasulidde edda omusolo ng'ofuna ebintu eri, ate ne gwe wasasulidde ng'oyingiza ebintu ne ku factory gy'oba wabiguze. Oyo ye Ifris. Kati gwe bw'oŋŋamba nti takosa musuubuzi, omusuubuzi amuwa agenda kuba amusololeza gavumenti. Fe abasuubuzi tubuuza, twatandika ddi okuba abakozi ba URA nti ffe tugisololeza emisolo? Kuba omusolo gwa VAT gusasulwa ng'oyingiza ebintu nenga ogula ebintu mu factory. Kati gwe bw'ogamba nti si musolo gw'oleese, lwaki otugamba nti ffe tugusololeze? Ffe tukola mu revenue. Okwo kuba kujooga kwennyini, ekyo kikyamu. Ekyokubiri, okufikisinga ekyuma ekyo mu dduuka lyo kitwala miliyoni wakati w'essatu n'ennya ezitakka wansi wa nnya wa ssatu. Oteekamu saava n'ogula kompyuta ne balyoka bakuwa ekyuma ekyo ku miliyoni 2. Lwaki mukiguza abantu be mugamba nti muyamba bayambe? That is not true. Ngenda kuba in brief njabula bujabuzi. N'olwekyo tugamba nti omusolo gwa Ifris si nkola wabula musolo ogwaleeteddwa ku musolo gwe tuba twasasudde dda, era ffe abasuubuzi tugamba tetujja gguwa. Ekyokubiri, eno revolutionary y'abasuubuzi okulwanira emisolo si y'abannabyabufuzi, si yaani abannabyabufuzi abakulembeze baffe batusanzeeyo busanzi, si y'abakulembeze b'akasiita, si y'abapafo, si y'abaaki. Era omuntu anaagizanyiramu ng'alowooza nti yiye, ekyo oba kikyamu. Basuubuzi be beggalidde amaduuka, be basasula rent, be basasula emisolo, be bannannyini maduuka abagaggaliddewo. So bwe bagamba nti baggaddewo amaduuka, gwereka kulowooza nti omukulembeze ojja gabaguzaawo ku force. Tekijja kusoboka. Abantu baaguma emyaka 2 mwaka gumu kitundu mu COVID nga tebakola. Naye kati tulwanira bulamu bwaffe. Ate gwe wennaalowooza nti kino tekikwatako kijja kutuukako, kino kiri atabaala n'asigadde waka kimukola kimulya.
ekyokubiri ku nsonga ezeekalakasa abasuubuzi be Bachina be baleeta ab'ebiwaani nga babayita ba investor ne babaleeta mu busuubuzi obw'okutunda ebintu ebya retail bali mu maduuka Emitiana Emasaka Embalala Embale Jinja nga bajja mu ggwanga nga bagamba bazze kukola makolero kati ffe tugamba Abachina abajja okukola amakolero baddeyo mu factory ez'abaleesa ffe tubasanga eyo tubasuubuleko bye bakola ki bye bakola so si kujja mu maduuka empale gyakusuubuza emitwalo 6 jaguza n'omuguzi emitwalo 6 kitegeeza abatugobye mu business era neewuunya nnyo Amini gwe bagamba nti teyasoma yasobola okugoba abayindi mu business n'aziwa abaddugavu ate mu abeeyita abaasoma mugoba abaddugavu bannamwe mu business muziwa Abachina kati okusoma kwammwe kutugasizza ki tuba tetukitegeera eyo ensonga ey'okubiri etwekalakasa ensonga ey'okusatu gy'emisolo egiri waggulu nga tebannaffe abagisolooza tebawa kriteria ku kintu lwaki akusaba essente z'omusolo ogwo toyinza kuŋŋamba nti omuntu abadde awera konteyina miliyoni 12-15 omutadde ku miliyoni 3.5 miliyoni 4 kitegeeza omugoba mu busuubuzi kibirango nkulamusizaako nnyekata kitegeeza nti omugoba mu buki mu busuubuzi kyekino ekigambo President Kyagulanyi kye yabagamba nti mujja kiwulira emabegako tubadde nga twekalakasa nga abasuubuzi bagamba ebyo byababnabyabufuzi ffe tebitukwatako tebazannyira mu bizinensi zaffe kati kino kitukutteko naye olw'okuba nti ffe tuliwo kulwanirira ddembe n'amazima tetujja kunenya muntu yenna ekyokusatu ekitwekalakasa gy'emisolo egiri waggulu okusinziira mu East Africa ng'ate ffenna tuli mu kitundu kyekimu bw'ogenda mu Damrage gye tuwa wano e Uganda eri waggulu nnyo ku ye Kenya ne TZ twagala emisolo egiri fair abantu tetubagamba nti tebawa misolo naye tubeere nga tuwa emisolo egiri fair twagala emisolo nga giri fair ffenna gye tuli naye gwe ekyokuddira n'osonyiwa bizinensi z'abanno bandya nabo bwe muli mu gavumenti ne muddira emisolo ne mugibinika ffe nga bannammwe bwe muli mu gavumenti tebawa misolo ekyo kikyamu tetujja kikkiriza ekisembayo ku misolo egyo egiri waggulu twagala okumanya lwaki bwe ndeeta konteyina omulundi guno ngisasulira miliyoni 10 ate oguddako nsaba 2 ku riteeriya ki gy'okozesa ekitali mu nsi ndala ekyokuna kyenfundikira nakyo ekyekalakasa abasuubuzi gwe musolo ogwa kiro njagala mwami Lujjoche John Musinguzi akulira URA ombuulire edduuka lye wali ogenzeemu oggula olugoye suuti yo gy'oyambala n'obagamba mugimpimire mu kiro nga gwe bw'oyagala otusasuza omusolo mu kiro abantu abasuubula ebintu ebweru mu kiro bakkiriza okuwa omusolo mu kiro nga bebendiboota bazisuubula mu kiro era bo bakkiriza okuguwa mu kiro naye lwaki oddira omuntu asuubula essaati skaati t-shirt y'omwana mu piisi gw'ogimusabireko omusolo gwa kiro gwe bw'oba ogenda okugula engoye z'abaana bo bweza mukyalawo ozigula mu kiro that is not fairness kambasomeseyo akantu katono nnyo omusolo buli lwoleka nga guli nnomo nga ffenna tuguwa gwenkana kyongera abasuubuzi bangi okuba mu bizinensi ne bongera okuwa omisolo naye buli lw'oguduumuula ababadde baleeta konteyina ez'enjawulo batandika okwefuutinga mu konteyina emu olw'okuba bali mu kunyigirizibwa okutakola ki okutagambibwa ezo z'ensonga zaffe ate kino ekiriwo si kya kasiita si kya pafo si kya kafo it's a people's revolution nga Kyagulanyi bw'abagamba kino ky'abantu kyova olaba kyabadde successfully mwayagadde okikuba ati first nga mukozesa propaganda ne birema era tebijja kukola nga mulowooza nti munaakola bwekityo nga nfundikira here is the breaking news endeeseza okuba live tufunye amawulire olunaku lw'enkya mwami Museveni agenda kusinkana abakulembeze b'abasuubuzi naye bawandiisizza agavubuka okuva e Masaka mu Nnyendo tubafunye muli abavubuka muli 15 abalala babajje Jjinja ba NRM n'abalala babajje Luweero
babatadde mu basuubuzi bagenda kuddira abasuubuzi baffe abakulembeze baffe betusindiseeyo tuteeseza ffe abasuubuzi bagende babasange wali Mwami Museveni agambe nayagadde kusinkana abasuubuzi n'abakulembeze baabwe mwa abatuufu bwe munaawanika emikono tebagenda balonda bagenda kulonda bali be baseetinze bamaze okikola naye kye tutegeeza kiri kimu tigwe omusuubuzi omukulembeze w'omusuubuzi yennaffe gwe tumanyi kyova mu kasiita pafo kafo bw'ona owanika omukono ne babagaana okwogera tubeegayiridde mufulume mu lukiiko olwo amaduuka tusigale nga tugaggadde okutuusa lwe tunaafuna ekituufu. Museveni yatusiba emyaka 2 mu covid ng'ensi endala baazita nga ye akyasibye eggwanga twabeerawo Katonda eyatubeezaawo akyaliwo asobola otubeezaawo. Secondly ebyo bye bayisa abasukulembeze ba kasiita ne babagamba mbu bannabyabufuzi temubakkiriza kuyingira mu kintu kino. Ffe abali mu byobufuzi ffe tusuubula abali mu byobufuzi be baganda baffe be bannyinaffe be basenga ffe be balina okuyimirira naffe. Ekyokusatu abannabyabufuzi be mugamba nti tebayingira mu nsonga eno be baditamininga emisolo gino egitunyigiriza. Bannabyabufuzi be baditamininga emisolo egiri mu kutunyigiriza. I'm telling you this and it is fact. Bawandiisa abavubuka okuva mu Kisenyi abavubuka oba bali 2 bagenda babateekamu bambadde obutisa bambadde engoye ennungi bakubye ebikalu enkya bagenda kutuula mu lukiiko olwo lwennyini Mwami Museveni lwayise oli agenda ng'ekibaleese bagenda kwogera ku nsonga 2 bagenda kwogera ku ifris okwongera ogikakasaawo boogere ne ku Bachina okulaga nti bo tebalina buzibu n'Abachina fe abasuubuzi tugamba tulina obuzibu n'Abachina. Ekyokubiri abannabyabufuzi be mugamba bave mu nsonga be bateekawo emisolo egiri mu tukola